tuwomerwa ebintu mu ggwanga erya America bitwalowooza nti tebisoboka bisobose. America efunye omukyalo omuddugavu asookedde ddala okuba nga atula ku kkooti ensukulumu mu byafaayo bya myaka 233 ebya America mu byafaayo bya myaka 233 America efunye omukyala asookedde ddala okuba nga atula ku kkooti ensukulumu akakiiko ako oba abalamuzi abo omwenda abatula ku kkooti ensukulumu abasalirawo eggwanga erya America. Omu ku bo mukyala muddugavu era nga amawulire gano gawongedde okuba nga gawa essuubi mu mawanga ag'enjawulo ag'abaddugavu si Africa yonna kubanga aliwo n'amawanga amalala naddala gali mu Latin America naye nga obalaba abantu abasinga balinga baddugavu n'olwekyo obaolyawo tuyinza okugamba nti ebyafaayo byongedde okuba nga byekola okuva we yali omukulembeze w'eggwanga eryo Barack Hussein Obama lwe yajja mu buyinza n'afuuka omuddugavu asookedde ddala okuba nga akulembera eggwanga erya America ate ng'ono tumuyinako nnyo enkizo okubanga asibuka wano okumulira mu ggwanga erya Kenya. Omukyalo oyo alondeddwa Katanji Brown Jackson myaka 51. Ababaka aba Senate balonze era nga abawagidde ekyokuba nga afuuka omulamuzi ku kkooti ensukulumu babadde 53 abakiwagidde ate nga babadde bakiwakanya babadde 47 n'olwekyo n'amaliriza nga afuuse omukyala asooka eddala mu baddugavu okubanga atula ku kkooti esinga mu nsi yonna kubanga kkooti ensukulumu mu ggwanga erya America ye kkooti etwalibwa ng'esinga amaanyi n'okusalawo ebisinga mu nsi yonna. Katanji Brown ekimu ku binsanyudde nti mu kulonda kuno eyabadde tuyinza kiyita tutya yabadde kalabalaba waako ndoza kanjogere bwe nti yabadde Kamala Harris ye vice president w'eggwanga erya America ate ye mukyalo omuddugavu era yasookera ddala okuba nga afuuka vice president w'eggwanga erya America so yabadde musanyufu nnyo okulaba nga muddugavu munne agenda kuba nga atula mu kifo eky'amaanyi. Stephen Breyer ye yali mu kifo ekyo kye babadde balina okujjuza yawummula omwaka oguwedde omwezi gwali gwa mukaaga kati nga balina okuba nga balonda bagenza okumaliriza nga Ketanji Brown Jackson kati afuuse omulamuzi wa kkooti ensukulumu omuddugavu. Ono gwolengerayo mukulembeze w'eggwanga erya America Joe Biden kino kyabadde ng'ekituukiriza enteekateeka ze yagamba nti wakulafa n'okulaba nga ku kkooti ensukulumu kutulako kaddugala ekintu kyakoze oba oli awinza okugamba nti ebimu ku biruubirirwa bye ate bituukiridde era tuyinza okugamba nti mu America amaanyi gaffe nga bakaddugala geeyongedde obusosoze buyinza okuba nga bukendeerako naye nga byonna mu byonna biri mu ggwanga erya America. Ketanji Brown Jackson tokwagaliza buwanguzi ate nga essanyu eriri mu America n'abaddugavu lyessanyu eryaliwo nga Kamala Harris ate alondebwa nga vice president w'eggwanga eryo erya America. Ku dakiika zino ziri 14 ezimaze okuyita ku ssaawa 3 ez'amakya gonna